Kola n'omukulu Lawrence ku kamera abeera akyankalanya ajjako amatala bw'agazaako simanyi lwaki ate nga tuli ku speed ya waggulu nnyo nyamwe tulina mangi nga tuvuddeyo eyo wa Crystal Panda mu kulikayo nnyo atalabye Crystal Panda yambuka waggulu awo waliwo story eyo genda kwogiraba omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba munnange twamuguddeko naye wali ku office ze oluvannyuma lwo batuusako amawulire nti no muwala we amanyiddwa nga Sheikh Gashumba gwe yakagulira emmotoka empya yavaayo n'akwatibwa poliisi we yasangibwa ku mubbaala ya Makinon Suits nga akoze akabaga akenjawulo akababede akabasama ababede abalinamu kwa sente kaabwe kali kapate nga ka silent disco nga tusobola tegeera naye munnange waliwo yakola olugambo era nga weekend bakwatira Gaitano Kagwajuko ne bakwata Bad Black bakwata Hilda Mansuri nga imwazaba n'omukyala amanyiddwa nga Princess Queen bamuyita nonse Queen Florence, yes, Queen Florence. Kati munnange Frank Gashumba twasusemubuuza ku nsonga za Muzaata n'atunyumiza ku life ye ne Muzaata n'agamba esooka Muzaata ali amuteeka mu ddaame lye naye waliwo abasirusiru nga Lumbuye naye wa Frank Lumbuye yamukola ki simanyi n'agamba abasirusiru nga Lumbuye baavudde ne bayogera ebintu bye batategeererako ddala eri omukulu ono amanyiddwa nga Sheikh Muzaata omwoyo gwe mukama gumuze mirembe ne wakwadwa kyaliwo entalo ezigenda mu maaso ku by'obugagga bye ne Frank Gashumba yatuwidde ensonga lwaki KCCA evaayo okunoonya abantu abakola pate n'agamba president avangayo gaana mwenge yagamba pate zino zisobola okubeerako abantu 7 ne waliwo balumira mwoyo abali mu KCCA abalina omutima mubi abaagala okuba nga babba akasente mu baana bano n'agamba ne Sheila tebannamukwatako singa Sheila bamukute osanga yandibadde ali mu mabega wa mitayimbwa era alina ne balooya basobola omuweza so n'agamba mwena bamimwa abayogera ennyo nga Lumbuye Fred Smart Lumbuye Fred onawe ttake n'abagamba musirikireko eyo mwewummuze kubanga oli omwana akulidde mu life nga y'amaanyi nnyo gamba tole wa Frank Gashumba ne byayogedde tukoma tugende maaso namuli amalama nnyo. My name is One the King himself wano ku Celeb Jazz temulabira muno the show is proudly sponsored by King Montage Studios bano nga basango wali ennankula ye mubeekwateko bujja kuba ate babatusaako ebifaananyi ebyakabi mikolo kwanjula mbaga ate balese ebyuma balese drones no kamera z'omu bbanga bajja kuba bazikozesa ku mukologo ku kasente akasaamusaamu so bakubire ku simu zaabwe 0702404125 osobola okuba nga ate obeekwata bakolera omukologo mpaka bukadde bo ojja kuba ebifaananyi ebyo ng'okyabiina. Ekisooka kitalo nnyo bw'ebeera mpologoma twafiiriddwa empologoma ensajja bwe gubeera muti gubeera mahogani twafiiriddwa mukwano gwaffe nnyo. Muzaata tabadde musiraamu kyokka, Muzaata abadde munnaddiini wa Uganda yonna naye nze ng'abadde amanyi Sheikh Muzaata sisuubira nti mu Uganda muno mulimu munnaddiini abadde alina ekisanga Sheikh Muzaata oyo mumulaba obuwanvu bwe n'olumu n'okubeera n'akambuwala siraba nze okuva e Namirembe Lubaga Kibuli wonna tewali munnaddiini abadde alina kisa eri abanaku nga Sheikh Muzaata. Kitalo nnyo nga gyenkomezza what I know Sheikh Muzaata ne Kenzo baali konsayiringa nange nze nnyini nsuubira okuddayo actually olwamaze okuziika Sheikh Muzaata olwamaze omuteekako ettaka ng'ate empulira omutima guŋŋaama nzireyo mbeere ku ntaanaayi kijja tutwalira ebbanga okakasa nti Sheikh Muzaata yakoze eki yafudde mumanyidde ebbanga ddene nga mukwano gwange nnyo nga gyenkomeza ate yamenya rekodi ye muntu eyasooka okuteekawo president nti mu Buganda wano teri muntu atayogerwako okugjako Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi ekyo kiri mujjukirwako nenze kimanyi Sheikh Muzaata we yafiiridde nga baali konsayiringa ne Muzaata ne Kenzo kansuubire nti Kenzo dduwa gye yagenze okusabira mu maka ga Sheikh Muzaata yabadde agenze musabira nze kinsuspecting sisuubira nti nti yagenze kusabirayo dduwa ndala mpozi ekintu ekirala mwe bannamawulire kyemunjala mutuyambeko tuyina abasezi ababeera mu bibuga abantu ababika abantu nga balamu nze akugamba from authority Sheikh Muzaata ku lwokuna yali mulamu naye abatumbaavu ne bamubika be baamubika ensi yonna nze simu yange yasiba evuga Gashumba bino bituulira bituufu gwe mukwano wa Sheikh Muzaata ne mbagamba Sheikh Muzaata mulamu kubanga nali nakwogera n'ab'ennyumba ye abali mu kumujjanjaba ompulira ndowooza bannange mwenna abalina amasimu bw'oba tulina kyakukozesa simu gikwate ogisuule mu Lake Victoria tumanye nti wagisuula tubeegayidde bwegayirize ekintu ky'okubika abantu nga balamu mu mateeka agafuga ensi yonna oba obujjanjabi omuntu apronouncing omuntu nti mulwadde nti afudde babeera basawo owookubiri babeera ba luganda lwe
outside that circle tokkirizibwa kubika muntu yenna okujja omusawo oba n'abooluganda bwe nga bamukoze eki nga bamubise. Mwabazanyisa ekintu kino mulaba ng'ekyokusaaga nekimalamu abantu emitima. Twali twakamala okusabira Sheikh Muzaata tuli Kibuli, abatumbaavu ne babika mukwano gwange Road Mayor Lukwago nga tukyali mu kusabira Sheikh Muzaata. Kisooka nze sisoma mawulire ga wano, sisoma gasiya sigasoma, simanyi byagabaddemu. Nze naawe simanyi kyavuddeko Sheikh Muzaata okukola ki okufa. Katonda yekka yamanyi. Lino eggwanga lyafa, omutunvaavu atuulako ka kompyuta ke n'ageneratinga ki story. Okitegeera ndowooza gwe oddaawo n'okwata amawulire go n'ogeneratinga ki story nga tokimanyi nti story negenda kwawukanyamu families. Nammwe abalina amawulire agawandiika ebintu ebitagasa ggwanga, leero kiri wa Sheikh Muzaata, enkya kijjawuwo. Gweoyinza okuba ng'olina amaanyi agakuba amawulire ne gagenda kusuliza Kampala, naye naawe enkyalo onoofa by'obadde owandiika ku banno bibajja okukola ki okuwandiika. Ate n'ekirala, tewali maka gatalina challenges. Nannyini maka buli lwafa wajjawo challenges, n'ekisinga obukulu ku managinga challenges bulungi. Mpozi amawulire ekigalimu nti COVID-19 abasinze omubbiramu be ba poliisi ne KCCA. Waliwo omutumbaavu ali mu KCCA omwo yasula kiro ng'atambula. Actually he's extorting money from people. Okitegeera ndowooza. Is that news? Waliwo ebbaala etakola Kampala. Jimbuulire gwe. Mbuulira ebbaala emu etakola. Ebbaala zaddamudde okukola. Abantu basula banywa mwenge, abasula bagunywa, abasula mu kanisa, n'abasula mu masavu, basula mu masavu. Gw'osalawo gy'osula. Okitegeera ndowooza. Umenya amateeka kati abagenze mu bbala ne banywa omwenge ate ba minisita abakuba lale zirimu abantu omutwalo mulamba tewabalabye. Ate ekirala gavumenti yakkiriza omuntu okukola pate etasukka bantu 7. If government can sanction a party ey'abantu 7, lwaki ebbala erimu abantu 30 oba 20 mugiggalawo? COVID eddagala lirimu, COVID gyali goge mazima. Mufe ku bulamu bwammwe, munywe ebintu ebyokya, muteekemu garlic, teekamu lemon, teekamu entangawuzi, teekamu ebikola by'enjaga nga 3, teekamu ne kahane katono. Nywa ebyo byekunywa byekugamba emirundi 3 olunaku. Ekirala mweyoteze nga bajjajjaffe beeyotezanga. COVID talina jjajja tusanga kasa tukola ebintu ebyekugamba. Komera lya mawulire kyera kizeeyo. Mawulire ki? Wano Uganda tewali mawulire, wano waliwo gasiya. Wano waliwo amawulire Uganda. Tewali mawulire ki? Amawulire abantu ge batateeka mu library gaabwe. Eggulu eririmu nze lyensoma baliyita monitor. Naye gasiya wa New Vision wewe mawulire kyago naawe. That's not news. Bamusibirawa. Mpa detention order. Mwabirabawa. Ekikulu nejje mujja amawulire wamatalinga. Mujje mujja amawulire ffe sije tugajja. Kyovola bamuliroko. Mumuliroko. Jojja amawulire. Babloga bo following. Basalawo kye mulibeera. Nze ndaba CNBC, Fox News, Al Jazeera zo ze ndaba. Eriwa. Mwati nga komera liriwa. Lindako. Komera liriwa. Kankubuzi omupoliisi bwansanga mu bbala n'ambuuza why are you here? Olumbeera nkwatiddwa. Kye bayita omuntu nti akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi oba nemuwa poliisi bondi n'akola ki n'agenda. Ate kati KCCA enforcement team, it's another way of extorting money from the public. Okitegera be bategera nti olina kapate k'okoze nga bajja. Simanyi wa kye yaliko, but what I'm telling you, she was not arrested. When they arrest someone, police tekuta buti nti genda bakwa police bondi okola ni statement. Nenga tonaba kudulinga ku mabaala ate banabya abafuzi abakubalale. Kyoboddamu ekinyonyi ekito kiyigira ku kikulu okola ki okubuuka. Zine bala abantu basula bajooga, abantu banywa omwenge okuva ku makya paka lebukya. Ekyo kankikubuulire. Era bala bagenda kuzigula officially February awo nga atandika kubanga okulonda kujja kuba kukoze eki kujja kuba kuwedde. Bani abambuuza? Bani? Lwaki bamanya muwala wange nze abaabwe mbamanyi? Buli omu afe ku ntamuuye. Lwaki omanya Sheila? That means she's a brand. Sheila omuyita otya? Olyoka omufeeko omugoberere. Nze muwala wo mumanyi, katabaniko nkamanyi. Sheila yajjayo enjuba. Nze obutwako nze Sheila ne baba ina mistake, I know how to correct it. Ontegera ndowooza. Buli omu afe ku mudaala gwe. Ontegera ndowooza.
enjawulo ya Sheila eri emu nti bw'akola birthday ensi yonna emanya kwa she's a brand ne gwe ne neighbor utakumanyi ne mama utakumanyi linnya lyo lifembayo bwe buzibu obuliwo yes mazima bwe buzibu obukola ki obuliwo ani atamanyi Ssaabasajja Kabaka birthday ye buli omu agimanya si bwe kiri naye Ssaabasajja Kabaka yazaalibwa ku olweka olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka muwenda muteri lwakola birthday ye ffenna tugimanya naye tuwabeerayo balaba bazaaliddwa nga munenyize mukooti yaani mwe mwafuuka ddi abalamuzi omanyi abatumbavu kati beefudde bakomplainanti mu Uganda muno bakuwabira omusango ku ssaawa 4 ku social media kunya n'ekitundu kooti n'etuula ku 5 ne bakonvikitinga naye nga bakonvikitinga tebamanyi na last name yo nga tegwe tebamanyi awo tutuuse nze kyesigenda kukkiriza ye social media okulaninga obulamu bwange ne famire yange social media bye bigambo by'endya my god social media nze kabaka waayo njagala ondageyo omuntu ali ku social media omwansinga following lwaki bwenjogera byenjogera bitrendinga kuba mbikalinga water you are getting me batuwogerako kubanga bo beyogerako tibitrendinga mubeera muti abantu mu WhatsApp group 200 nga mudiscussing omwana w'emyaka 2 nga mumina emyaka 45 obukongo bule bulinganga obwendiga enkadde tulabanga kiswaza abantu abakulu abamu discussing nga buli omu aleeta bank statement ye eyabwe naye akole ki zitya anti nakubuuziza gwani yakulonda nti gwe mulamuzi gwozisalawo gwe byokola bituufu ezo nviiri zisalawo omuntu lwaki oyambadde sokisi nziraamu lwaki oyambadde sokisi nkusala ensobi endala nkwongere gamba nyongera eno esawa si yabakazi lwaki ojambala so ani yabalonda nti mwe balamuzi yensobi mu Uganda abantu befudde abalamuzi abantu baagala okujajinga abaffe baagala okujajinga famire zaffe ffe nga situbamanyi nabamanya Gashumba lwaki toyina mukazi nze nkuganya okuwasa gwe wasa ate abamu batumanyiira mbuno situyina bukazi bwabwe tubeera nabo ku weekend noseka actually mu abamu batumanyiira mukebere obwana bwamwe DNA buyinza okuba muliyo mukuza bwaffe oba temukimanyi ate kikyamu ki nze kati oba omuntu azenga njagala nkole ntya Frank I love you I like you nkole ntya Katonda tugamba tubeere n'ekisa nkole ntya wekimbulire